Ensonga zitabukidde ddala Speaker wa Parliament omukyala Anita Among ate ebyasiba bikutuka oluvannyuma lwa mukama we okumuvaamu era n'amulagira akwatibwe bunnambiro oluvannyuma lw'okuba nga muli wanguzi akyakutte ennambemu wano mu basipiika abaakabeerawo mu ggwanga era ng'ono netegereza omusajja ono ezimukwasizza tewali za njawulo wabula za kulya enguzi. Naalongo Anita Among, baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ate ebibye bigenze bulala era bifuukidde ddala bulala. Baganda bange, mikwano gyange, mwena twongera obategeeza n'obategeeza nti Anita Among takyalina kyagamba. Anita Among ebibye kaawedde mudda anti n'abadde amutuma okubba eggwanga naye amaze okuba nga amuvaamu kakati asigadde awo nga takyalina kiddako. Anita Among ebibye tubagamba nti no byonna kaawedde mudda. Baganda bange tobaako ky'ogamba. Yes, omukyalo ono abadde yeegumbulidde ogw'okulya enguzi, yeegumbulidde ogw'okukola ki? kakati ogw'okugulirira aba opposition ng'alowooza nti ye Museveni ye byakola bimusanyusa naye kakati baganda bange, mikwano gyange, Museveni naye amuviiriddemu era nga afulumiza ekiwandiiko ekimunoonyerezaako ku bubbi bw'agenda akola mu Parliament awamu ne mu ggwanga. Obubbi buno bumuzaalidde leenya bukyangabba leero yabbye ebitabbika. Yes, twebaza nnyo tebwabulwa olw'okuba nti kakati avuddeyo n'abaako kyayogera ku nsonga eno kubanga awentu bwe tunaabireka awo ne tubiraba bulabi ne tubireka awo bantu bajja kugenda mu maaso n'okukozesa ssente ya munnayuganda, ssente y'omuweemusolo nga bebaagala nga bo be bafunamu kye baagala. Naye kakati tebwabulwa waba nga avuddeyo n'agamba nti kino kikyamu, kino kituufu, kituwa amaanyi era kitukepenya nga tutambula era tusuubira nti Among ajja kuba bulungi. Ku video yange nakoze nga ndi mu kuweebuuzaako ti emboozi tinjagala okukola ku babaka bano mbooleka obunaafuusi bwabwe mwaŋŋambye ngende mu maaso era mbasaba muntambulize vidiyo eno taagingamu omubaka alina gomanyi nga opposition bonna wekitegeera era mbasaba ekintu kimu namwe abali ku ground bwobanga osobola ofuna vidiyo eno ababaka bano ab'ekitalo opposition bwe bajjanga mu maaso gammwe mubagambe ng'ekituufu tebabalwanirirangako, mubabulire ekituufu nti ate kati guno omulembe mulalamu twabategedde oba okitegeera nti guno omulembe gutegeera onfuna. Lwaki njagala kufokasinga ku bunnanfuuso obuli mbabaka b'opposition si NRM saagala ddendayo lwa nsonga ab'NRM kye bali kipresentinga mu kirabo Kenos. Naye njagala nnyo bano abaludde ebbanga nga balimba abantu nti balumirirwa omunnayuganda era bo beetaaga enkyukakyuka nga bajja mu kamera balimbalimba abantu nti abantu banyingirizibwa boogera ebigambo bingi nnyo omunnayuganda byandiwulidde n'ayagala nga bali mu kamera onfuna. Bwe bajja mu campaigns ne batulimba naye badda mu Parliament eri munda gy'otalaba baba ku birala nnyo. Kati ntandise bwete ekisooka byonna Mwami Museveni kye yasooka okukola kwe kwonona politics wa mu Uganda tebukyali buweereza. Politics wa Uganda yamucommercializinga oba kye twandigambye nti mu Luganda politics wa Uganda Mwami Museveni yamufuula ekyobusuubuzi. Ababaka bano mbalaba ab'opposition bonna omuti gwe batudde baguyita Mwami Museveni gwe bataagala muntu yenna ateme lwa nsonga gwe gubagaggawazizza onfuna. Obadde okimanyi nti ababaka abo emu ku nsonga lwaki tebaagala obuyinza bukyuke nga omuntu omunnayuganda ddala alumirirwa eggwanga nga olaba Kyagulanyi tebaagala obuyinza bukyuke. Emu ku nsonga eri nti bakimanyi omuntu ajja nga alumirirwa eggwanga Uganda akyayinza okutema ku muwendo gw'ababaka ba Parliament bw'aba takikoze akyayinza okutema ku ssente
n'abasala ssente kubanga kiri abunomo omubaka okubeera ng'afuna ssente empitirivu okusinga dokita. Mukimanyi bulungi abasinga tebasoma empapula zaabwe za nassa kati tebaagala. Njabawa reference. Tulina munuupu omwo omubaka eyagamba nti ye tayinza kukiriza Kyagulanyi kubeera nti afuuka pulezidenti kubanga bo bateekamu ssente nnyingi era Kyagulanyi yayagala kujja kwonoona mulimu gwabwe. Waali munuupu omwo mwali omubaka. Tulina mwera omubaka munuupu. Mubaka muno yagala n'amugamba nti tugenda kwekalakasa ku nsonga bweti ne bweti ne bweti eziruma abantu. Mubaka oyo n'amubuuza bakuwadde ssente batuwadde ssente. Oyo n'amugamba kikuzaayo kuki ku kyenkugambye bakommercializinga politics we Uganda Mwami Museveni baagala ssente kati be babaka bwe tulira nno. Onfuna gwe tuweebuuza akolo ensonga lwaki balwana nnyo okuyingira palamenti. Buli muntu ayagala nnyo okuyingira palamenti. Otegeera ne batuuka n'okwethreateninga ne batuuka n'okubeera nga oli agamba munne tojjamu ekyo kifo kyange nze omanyi nja kutta oyo yali Semewo Nsubuga. Ezimu ku nsonga lwaki John Bosco Kibalala kyalabika zaava kubeera nti ayagala ku representing oba yali Kyaddondo North paka nakati. Era zezimu ku nsonga bu audio zimubuulira oli yamugamba bw'ojjira mu constituency yange tojja kuba mulamu. Oba ofuna bateekamu nnyo ne bagula bya ambulance ne bajja ng'abawa obusente commercial politics busuubuzi naye batayitamu abamu ebintu abitwala bya ambulance byabwe. Mwakira wano ku Evelyn Anite ekoboko abalozi yabawa ambulance n'amala n'agibajjako nga tebamulonze. Obusitegeera so be babaka batubuzaabuzizza okumala ebbanga nga bagamba nti bankyukakyuka. Onfuna obadde okimanyi nti ababaka b'opposition abamu basinga ba seneti ba Amerika okubeera abagagga naye ate nga Amerika yewa Uganda donations. Obadde okimanyi abamu ku bo bajja baavu bajja banaku. Onfuna naye essaawa zino mubakoleko tracking babega baali batya essaawa zino balina amataka square miles ebizimbe bya billions of money n'abajja nga balinamuuko kasente ate bagagga bavundu. Mwemulowooza sente zivaawo be abagamba nti batulubirirwa. Okitegeera kakati wetudda ku nsonga y'obubbi n'obulyake n'obuli bw'enguzi obuli mu palamenti twakajja tukitegeere kati. Onfuna era Anita Amongi obubbi bwe n'okutuuka nti atuuka okubba baasi ne betula baakola bagamba ennyonyi ento yeyigiriza enkulu okubuuka. Kankusese buli mubaka gw'olabaawo ali mu palamenti nga ali mu bisanja bibiri asukka ebisanja ebibiri bonna babbi. Anita Amongi watuukidde okubba bw'atyo golowooza kyali kitya ku Kadaga. Kyali kitya ku Kadaga kitegeeza ate Kadaga yabba nnyo kuba Kadaga yabeerako ebisanja ndowooza bina. Golowooza yakikola nga takimanyi. Emu ku nsonga lwaki Bobi Wine atujjukiza nnyo n'atugaba bannange musituke mwebereremu Abannayuganda yeeyo. Tayinza kuvaayo kukyogera mu kamwa ke nti bano ababaka bayaaye lwa nsonga ajja kuba abeegobyeko naye obwo buvunaanyizibwa abulekera ggwe nange. Tubalabe tubeetegereza amazima tebatuliiko. Yensonga lwaki buli kaseera Bobi Wine atujjukiza nnyo bannange abamanyi kuba yali abadde yamanyi ebigenda mu maaso. Onfuna baludde ebbanga nga babba bonna buli mubaka abadde mu palamenti ebisanja bibiri baludde okusukka ebisanja bibiri baludde ebbanga nga babba kitujje tubategeere nti babbi. Onfuna kati essaawa zino we basayya deals we zijja ez'okubba ne tukitegeera ng'eyo bagidropinga nga beefuula mulaba n'exhibition basooka biwakanya bagenza okulaba abantu bali serious kibalidde kati bwe batandise okuvaayo okubyogerako. Sente za mbuga kimanyi bikoze bitya kyokka Anita Amongi bamuggyemu bamuteeka ebbali. Golowooza lwaki naye nga Amongi yaliko ku ssente golowooza lwaki
oba onfuna bano akateretangako nkyukakyuka mwami Museveni gwe muti kwe batudde gwe bateetaaga muntu yenna kutema kujjawo lwa nsonga gwe gubagaggawazizza buli muntu alwana kuyingira palamenti lwa nsonga obugagga gye buva obwamangu buli muntu ate nga basinga bayingirayo nga opposition naye nga batulimba gwe teweebuuza lwaki ensonga ezinyigiriza omuntu kambayo kizampa ey'amangu ddala abantu abo singa batulumirirwa nga batugamba ensonga ya John Bosco Kibalama n'ababuzibwawo 18 abalala eyo yokka emala okubeera nti mwami Museveni agenda eyo yokka ne bagamba terikuddamu kuteesa ku kintu kyonna wano paka nga abantu baffe bamaze okulabika we mugaana tugenda kungabana Uganda basituke tuwanje abantu baffe tebasobola vaamu statement eyo tebasobola kukikola lwa nsonga eri emu guli muti gwe bataagala gutemwe kwe bajja essente kwe bagaggawalidde muti naye ng'eyo ensonga yokka emala gwe teweebuuza lwaki bwe bituuka ebiseera bya campaigns bakola mobilization nga y'amaanyi Kyagulanyi n'agenda okuyita eyo oba abantu oba Besigye whatsoever n'agenda okuyita eyo ng'abantu bangi bazze okulaba Besigye bazze okulaba Kyagulanyi ensonga eri emu nti bakifunamu ono waabayitamu mukama waabwe mubeera mulina okuddamu mumuwe ekisanja ekirala addeyo mu palamenti ku munyago oba munfuna bano ababaka bayaaye bonna babbi bonna bajja banaku abasinga mu batunuulire balina ebizimbe billions of money amataka square miles mubegendereze kankome wano for today mutambuze video ne batuukeko bonna nkomye wano for today nja kujja ne party ndala saagala kukola video nga mpamu njagala kukola video nga bumpu kusobola okutambula obatuuke byebyo bya sipiika Anita Among birungi si birungi okugulirira ababaka okukola buli kimu kyali mu kukola baganda bange mikwano gyange akaseera katuuse ng'ate ayina okukikakasa n'okukitegeera nti bannayuganda be balina si ku ggwanga lino era ne mukama we amuvuddemu tumaze akabanga nga tubagamba nti oyo ajja kumekkereza azunga nga mulowooza byakusaaga bitandise okweyoleka kati